kale ndoza tekiba kyavunanyizibwa abo takulisa bonna abazalibwa ku lunaku olwali mbadde bangi nnyo njala obagaliza amazalibwa amalungi abagazalibwa ngena kuzomwezi 2 omwezi gwe 11 mwaka 2023 2024 nasole kale abazalibwa kuzomwezi 2 November emyaka gisigadde abasinga mu kitamagala jogera ninga abazalibwa kuzomwezi 2 November omwaka gonna gwazalibwamu. Happy birthday to you ndoza awo twatandika video. All right, katusokere kwene ensonga njagala ebere bwe munga akimanyi bulungi nnyo. Kasoke tusoka no then tugende maaso kubanga nyinzo kukerabira. Njira tegeeza mwenda bana Uganda banabi abufuzi abagala enkyuka n'abagitufuto baddeko waliwo akakodya akapya ndoza nandi gite security alert ekwatagana ebyokulonda mumpulirize bulungi nnyo. Kano kabere ka security alert nga kagenda abayina ekinyegenyege ekyo kwagala okwesimbawo njara ku exposinga isi ne NRM mumpulirize bulungi. Ekibiina kya National Platform kyawangula akalulu k'ekisolo ebitundu 4 ku buli 10 ne bagamba tebajja kukkiriza kuwa nopu kalulu naye kiki baakola bala kyemutamanyi kiki wano kyebagenda okukola ebbanga lyonna mu kalulu ke bagendamu. Ekibiina kya National Bars Movement ekyabafere n'ababbi kyamala okukola savene kigamba nti tusobola kufuna akalulu mu Uganda wonna bwe tuddamu okwesimbawo era nga bakimanyi era bagenda okukola savene mu kalulu k'ekisolo nga bagenda bakuba flag ez'ensonga jazogera ku Lwokutaano wabula kino kyejagadde mutegeere. National Bars Movement ng'ekolagana ne Electoral Commission ne Museveni bakyusizza enziba empya ey'akalulu ne plani zaabwe okulaba nti babuzabuza bannayuganda batya. Wulira bulungi nnyo eno yenziba empya egenda okujja ey'akalulu. Bamala okukola savene baga nti tusobola kuddamu okufuna akalulu konna mu Uganda kabere Museveni kabere mwemba parliament wa NRM okujjako nga bakabbye kati ekyokubakabba nakyo kibatiisa bagenda kukola batya. Wuliriza bulungi nnyo. National Bars Movement ne Electoral Commission ne bakkirizaganya ne Museveni katuleetewo enkola gye tutaasuubye nti egenda kulinkinga naye yamaze n'erinkinga yeeruwa. Wetwogerera olwaleero ekibiina kya National Bars Movement kyalese enteekateeka empya nga bagamba nti okuwangula akalu kano akajja tulina okukozesa akakodyo kano akapya tetwagala kalinkinge kekaluwa. Bajja kuddira okuva ku C3 mpaka ku bukulembeze waggulu obwa president kino kye bagenda okukola. Museveni abadde akikolanga ku bukulembeze obukulu obw'eggwanga naye nga temubuuka lwaki yakikolanga atya. Museveni yajjanga neyesimbawo n'afandinga n'abantu nga bana abamwesimbako ng'agezesa ekintu kino in case oba tasobodde kubba akalulu n'oba mukuba akalulu asobola okumuwa obukulembeze kuba yabamwereetedde naye bonna badde bamuweweeta ng'akimanyi kati yakizizza okuva ku C3 okutuuka ku waggulu atya. Basazewo nti kati buli constituency buli chairman C3 chairman C5 buli kifo ekyo bagenda kisimbako ba candidate abatasukka bana nga bonna ba NRM omu wa NRM yagira ku kadi abasigadde bonna bagenda kubeera nga ba independent naye nga ba NRM sente NRM zifandinga na buli kimu bagenda kulanga bakibateekamu. Kati gwatali wa NRM bw'owangula kulanga owangudde bafuba okulaba nga candidate wa NRM lwakiriye bamusacrificinga obululu oba result zonna ne bazikuwasa independent oyo ate naye aba wa NRM ke kakodyo akapya akazeewo. Ompulidde bulungi nnyo. Baddira okuva ku C3 mpaka ku president waggulu basimba bakandidate batasukka mbana naye nga kuliko flag bearer omu agidde ku kadi ya NRM abasatu babeera ba independent naye nga ba NRM bonna. Kati gwe opposition wa National Platform wakwa Electoral Commission emala okukola observation nti wawangudde nga baddamu bafumba auto results nga baziwa independent era still independent abeera wa NRM. Kati ye style empya eriwo ey'akalulu gye bagenda okukozesa awo nvuddewo kyembadde njala okutandikirako. Kati mulina bye mwagala musooke muwulire kansooke malobi bayisizaawo. Ekirala mbadde ku social media kuno almost buno mwaka nkwata gwakutawo n'ekitundu nga nzijamba wa security alert neba yabaga nti security alert zitugasa tezina mugaso biki bo bintu babijja luddawa. My friend twajja mu struggle muno nga twesacrifice okufuluma information nga betujeetaaga naye ekitatta mu ibate kimala konteze njala ko baza security ya president eyabadde ku kitebe okweexposinga aba SFC ne bambege basindise mu Thanksgiving eyabadde ku kitebe era njala ko baza mwenna abasobodde okwidentifyinga abantu abo mukati mulyoke mutegere nti kyetuyita security alert kiba kyaddala ate kyetaagisa okubanga ku exposinga abantu bano to that level. Be bakuttemu abalali just njala balaga bulazimu lyoke mutegere nti bwe tuba tugambye kino ekintu tukitekeko amaaso mukitegera bulungi nnyo. Kana akatandika oyo omusajja temwategedde oyo omusajja wa
ba ono abadde atambulira ku Besigye omusajja ono Albert Muhumuza buli Besigye waddanga naye era omulimu gwe gwakumulinnya kagere nundi egisinga Muhumuza abeera mu ngoye za bulijjo naye poliisi egamba nti mukozi waabwe oyo omu kati ono gwe basoose okukwata yono wano Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona we songa limala oh yeye Kasongo mbona we mumbali nanga oyo mwamutegedde kati noono ne mwamutegedde mbena wabati abapoliisi mukwano gyange oyo Kige mukwano gwange n'oyo Hassani mukwano gwange leero ku makya nabadde nze wano mukwano gwange nangamba oyo Kige nangamba tulire mu abantu bagala kwekaka nangamba n'oyo sigenda mmalirako budde kubanga wategedde bonna ne bwe mbagamba information mugitwale nti kyamakulu nnyo kati mwagala okuwulira ekisookera ddala kyenjagala ntuukireko ddala bulungi nnyo ekisookera ddala najjawo ne mbagamba nti Museveni ateekateeka okukola obuvuyo obuyitirivu nnyo naye kyenjagala osooka obbagamba ebintu bibula ku social media ku makya nakedde neteekayo ka full stop neteekako ne ka emoji nga kagize kati lwaki buli kimu kyali kigenda mu maaso nadde nkiraba ensonga lwaki sapostinze era basinga obungi bakomere tebapostinze wabula eri abantu bangi bagambe lwaki president yapostinze first and foremost kansooke mba nnyonnyole gwe bayita omukulembeze mu capacity ye ateekeddwa whatsoever okuyidinga nga example nga ye omuntu ng'omukulembeze yensonga lwaki yapostinze Ritandikano Kizza Besigye nkiddamu gwe comrade yali eyalumiddwa n'okumeterwa emmeme president yapostinze Besigye please president mukulembeze ateekeddwa okukola ebintu ebiraga bakulembeze banne nti alumibwamu nabo so ekyo saagala munenye yabadde asobola okukikola kubanga mu buntu ne mukulembeze ekyo yabadde ateekeddwa okukikola so ekyo mukirekewaawo president ekyo alina okukikola kuba ne Museveni bwabassa abantu ba public figures naye abatimba n'abasindika n'amabugo n'agamba ntufiiriddwa nnyo eggwanga lifiiriddwa naye nga yabasse kati president yabadde alina okupostinga Ritandikano Kizza Besigye ekyo mukitegedde bulungi njagadde sooka okukola clarification ekirala olunaku lwabadde olwalwakusatu ku lwokubiri lwadde lwajjo ku lwokubiri oba ku Mande ku makya if I'm not mistaken ani yasoose okulaba abavubuka bokkabira nga bagamba nti Iron Skin yakoze ensobi okukwata omu ku bodyguard be akabaddiya mbw amukutte ettaayi ne bagamba nti amukutte bubi ani yasoose n'abiraba information yasoose okufuluma zafulumye ku Mande if I'm not mistaken bwe balaze ekifaananyi ng'akutte omu ku bodyguard be ng'amukutte ettaayi mwagire bulungi nnyo yasoose kukwata bodyguard w'ettaayi oba yasoose kukwata bodyguard w'ettaayi nga banoonya stand oba diversion eyo stand y'okukwata omuvubuka ettaayi n'ekola ki n'egaana okutambula kati kyabadde balina okukola kwe kuteekawo stand ey'okutta omuntu ngeri state funded era ne bakikola era bakikoze amawulire ne galyoka gamuwa airplay ne media kyetuyita airplay media play naye kati omuntu anategeerera waawano kubanga zino zonna zibadde eya Iron Skin ebadde diversion bulungi nnyo naye nga balina ogyongerezaako kati ekyokwata mukwano gwe yasola mukwata ettaayi n'egaana okutambula ne basalawo batte era basse kati afunye airplay naye bw'avudde awo ne bagenda ensambi okukola effujjo lye baakoze eyo nayo neebeera waawo kati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owezeka ng'oyambe muyambe ekkiriza one stand nungi ogikola naye esobola okukuleetera obuzibu lwaki ekisookera ddala njagala sooka kubuuza gwe wenna abadde ku media olwaliro kansooke nkunyonyola otegeere lwaki mu misango egimu kyajingiddwa oba kyagishitiye eriko assault of medical staffs at Nsambya soka lwaki kyagishit eriko assault assaulting medical staffs at Nsambya eyo yesoose eyokubiri eriko nti abbye essimu ya miliyoni 3 ze kesi bbiri ze bamuvunaana lwaki eya mada tebagitaddeeko lwaki tebataddeeko ya mada kati bano abantu bw'oyagala bategeera omanye nti zino stanti zibanteeketeeke era sitwagala tuziwa obudde one Nairo Post yawandiise n'egamba singa Iron Skin wanted over murder
assault at Nsambya Hospital. Nairo Post. Nairo Post. Opula bulungi. Nairo Post. Uganda Police Forces newandika SSP Kitumwa Rusoke. We have in our custody musician Patrick Murana alias Arion Skin, whom we have apprehended on an allegation of assaulting medical staffs at Nsambya Hospital. Uganda Police. Uganda Police. Netugenda wano kusanyuka TV eno State Media negamba updates. Local musician Patrick Murwana alias Arion Skin has been apprehended by Uganda Police on allegation of assaulting medical staffs at Nsambya. Kati obukede negamba nti bamukutte kubyoku tulugunya abasawo n'okubba essimu ya bukadde busatu. Ku zonna State Media tekuli awandiiseko kigambo nti he was arrested after murdering. No, tekuli murder. Kati bwekuba tekuli murder nga n'omusango genze mu police n'omusanction file register bamutwala mu court. Court ne musindika ku remanda eruzira mpaka nga 9 December nga tekuli murder. Kati waki totegera bulungi nnyo emizannyo gino. Fenna tubadde tusubira nti omusango gusooka ku file ebadde murder teriiko. Kuliko eja insulting n'okubba essimu emisango egi ebiri. Kitegeeza gwalina obwongo obutono ojja kutegeera ebintu bino. Kati njala bagamba temmala budde ku muvubuka oyo mumujjeeko engalo nga kuba tokoye stand. Oyo mvubuka tebana kibagenda bukola kubanga state yinyiri yakoze bitasobola kukola kintu nga tebamuwadde orders. Tasobola kukola kintu nga tebamuwadde order. Omusango badde gusooka ko ebadde murder unless ng'omuvubuka teyafudde. Unless ng'omuvubuka teyafudde. Biri nkugambye okujjako nga teyafudde. Ne bw'aba yafudde ye case badde ino okusooka ku file ye. Njagala okulya bulungi okujjako nga teyafudde ne wabanga yafudde nga yafiidde mu makaage. Ye case badde ino mutwaze ruzira. Ompulya bulungi kubanga eddwaliro liruzira kisokera ddala lirina abakubi okuva ku gate esooka. Abasukka mbameka mu bana. Tosobola kuleeta gangayo n'oyingira mu ddwaliro n'otandika kukola fujjo nga tewali gwe bakubyeko wadde essasi ku kugulu kubanga liri ddwaliro. Jjukira Nsambya Hospital eriraanye police barracks. Just a mere call. Ne badisimanto linga buli muntu yenna aliwo. Ekyo nakyo mukitegedde. So lozo ekyo mukitegedde. Bw'aba yafudde mukama mumuze mirembe omuvubuka oyo nego omusango badde gwina okusooka ku file eyo awo tuvuddeyo. Eyoyo ebadde diversion ng'ekavalinga Black November. Bakomredi mwenna ngenda kusaba nga nvudde ku live ya leero okwatira video zonna ezabadde ku kitebe abazadde b'abaana nga bakaabodde posting. Va ku Besigye, va ku Arion Skin, Black November kiyakoze mu 7 enkoko bazzukulu baayo. Temuddamu kwogera mboozi yonna. Muve ku Arion bubango manyo yagala change. Please va ku Arion Skin, va ku Besigye. Ngenda kunyonyola Besigye agenda kutya. Ne president mwenti kunate kubanga atuuse. Ngenda kunyonyola ogenda kutya. Muve ku Arion Skin, simanya ngenda banyonyola mugenda kutya. Black Friday exposing mu 7 to the maximum. Kiki ekyaletedde mu 7 okwagala okukola stunt zino. Bye bino wano omanga bibadde mu Black November, nebala jita Black Thursday, Black November, yebino wano wamanga. Eno video yakabiza n'aba ambassador oba abantu abava mu nsi z'Ebulaya nga bajja okubakolera mu Uganda yabakabiza eyo. Eyo video okuva ku mujasa asooka mu prison, mu military, mu SFC, mu State House, ba foreign dignitaries, ba ambassadors, ba permanent secretary n'abantu bennyini mu government buli omu yabadde ku live eyo yakabye lwa video eno. Mu 7 yabadde alina okukola buli ekyetaagisa okujjawo Black November lwa video eno muve mu diversion. Kiki mutamanyi? Kiki mutamanyi ku Arion Skin? Kiki mutamanyi ku Besigye? Kiki mutamanyi ku Besigye information jengendo ba olwa leero mugenda kakasa. Eno ye video nendera ngenda zizanya ndio ngende ku information entufu.
Comrade va mu diversion, va mu kulwanyisa ba MP, va mu kulega ekisimu posting video za Black November za kubye mu 7 bibirese bino byonna kanjiddemu. Kati bova kweyo nodda kweno. Chana cha Irene. Nganze na mwandu wa mugenzi Kaiz Christopher. Bulakuba masasi. Omwaka gwa 2020. Omwezi nga gwa November. Namukuba masasi nenga tetumanyi mutuufu. Kubanga omusajja asooka kuyisa kirango ekigamba mbu mukuba essasi ku nnyama. Nena atasooka kukirowooza nti waliwo bagenda ofula badamwandu nga tolina abaana kwanza badekera abaana baana nga yali buli kimu ekyange kwenyinza okuyimirira n'atasooka kukirowooza tiwaliwo n'abazadde bebalese nga basigadde abazzukulu atagenda sobola labirira mutufu tamanyi mutawe ekikaluba era omusajja tayinza kulowooza mutawe ekikaluba sobola nakuyisa erinnya lye mukamwa kange kuba mpuliranga muwala n'obulamu bwange bwonna buli wetunoze omutima gumbugu nga ndowooza bba wange yafa myaka emito abiri n'okusobako akatono mu butuufu ng'alese ezzadde lye omuzadde nga nsigadde obwomu omukazi omanyi wekikaluba okubanga omusajja akulese tolina nawooli nga tolina nawooli. Alright, eyo video mpanvu sijja gimalayo. Mumanyi ekyawusa Ssaabasajja Kabaka obutwa? Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere, atukwatireko, atulage ekkubo, kubanga nsandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Right. Atandise okulaba ekiseera ekijja nga kikalubo. Ofunze akatambi katandise. Video etandise. Gowena tula ndukuvile ku ntono. Ennaku z'omwezi ziri 20 ezaakonka ku mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2024 ntudde wano kafomu eggulama wentudde. Okusookera ddala omukulembeze omulwemba Kyagulanyi Ssentamu buno obubaka njala bugendera awe gy'oli ne bannayuganda mwenna. Uganda yolekedde ekizibu kimutalabangako. Abasajja bali mu overstay bali wiringi okutta abantu n'okola buli kyetaagisa. Omukulembeze wangenda kusaba for the first time waliwo information gyengenda ofulumya olwaleero. Manyi nasose nenjisa mekwesa okutuukako nenjagalire public ewulirize. Ngenda kusaba contact z'obadde oyina mu ggwanga eri omulirwano erya Kenya ezimu ngenda kusaba zi blocking. 1. Contact y'omukulu Laila Odinga giblocking nga ne nabugisimu fungize. Mr. President, I request you humbly to block Mr. Laila Odinga. Contact y'omukyala gwe bayita Martha Kaluya nayo giblocking. I'm request you humbly to block Martha Kaluya.
ngenda kusaba blocking retired Colonel Chiza Besigye. I'm requesting you humbly to block retired Colonel Chiza Besigye all his contacts. I'm requesting you to block Winnie Byanyama's contacts. Please, that is my humble request. According to the information which I'm going to release right now, block Laila Omoro Odinga of Kenya with immediate effect. Block Martha Kaluya of Kenya with immediate effect. Block Winnie Byanyama's contacts with immediate effect. Ntandise bwente. Kyonna kyemulabye okuva olunaku olukesezza olwaleero n'ekituuse emisana ga leero kyonna nga bwe kibadde kizanyiddwa ne bwe kidayizayiningiddwa kibadde mu nteekateeka nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okubeera mu kaguli ako era nga siddwako emisango egyo. Nkiddamu. Whatever Ugandans they have witnessed today in the morning, or whatever was planned since yesterday night until today, when the court martial decided to remand the so-called retired Chiza Besigye in Luzira prison until further notice, it was a well-planned move to arrest the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mulidde bulungi. Kyonna ekizannyiddwa olwaleero yali nteekateeka namutaayika ng'eregendera kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kandi bavire ku ntono. Mujjukira bulungi nnyo nti Kenya waliyo okulonda. Okulonda kuno Yoseri Tibahabulwa yakufandinga ebitundu 6 ku buli 100. Yafandinga sente n'asindika amagye n'asindika ne instructions okuteekayo Laila, okuteekayo Ruto okufuuka president wa Kenya. Ekyo mukitegera bulungi nnyo. Era omuntu eyawangula akalulu yana kubeera Raila Odinga ne bamubba. Okuva lwe balayiza Ruto, Museveni yatwala full responsibility okontrolinga government ya Kenya ebitundu 6 ku buli 100. Era Kenya eriyo abantu abattibwa nga battibwa Uganda, Kenya eriyo abantu abawambibwa nga bawambibwa Uganda, Kenya ndi wano bategeza opposition ye Kenya, Museveni ne Raila Odinga bagisaanya. There is no more opposition in Kenya. That's why mwalaba Generation Z eyali etandise eyali opposition entuufu. Wabula opposition yonna baji compromisinga ne judicial system baji compromising okujjako abatono nnyo abakyalimo. Yensonga lwaki yali adumira amagye Kenya bamunyiga nga Museveni bwazaakola, so tekyali opposition mu Kenya. Teriyo. Ne Raila Odinga finally Museveni yamu compromisinga n'amujja mu system. How? Okuva President Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula Museveni akalulu nga aganya okubeera compromised nga mukubye propaganda. First and foremost, before nga sinagenda walala nnyo, njala okubebaza mwenna abakoze omulimu ogw'enjawulo okujja propaganda wa Museveni from day one. Abatandika struggle eno mwenna, oba wafa oba okyaliyo nga watyamu wawummula naye nga wakolako kye wakola, weebale kulwanyisa propaganda. Otherwise president yasobola kusooka propaganda mwebale nnyo mubalire ddala ekirimu kijjawo. So okuva lwe balangira Museveni nti yawangudde nga si yawangudde, yatandika okunoonya bw'otya bwatta Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okumusiba amayisa, naye amaanyi gammwe n'okumuexposinga bye bikyagaanye Museveni okujjawo Kyagulanyi. Kati eno ebadde nga last take ebadde esembayo, eri dangerous, buli muntu ogenda kutya. Museveni bw'amala okukwata Kenya mu ngalo ze yagamba Ruto, weesirikire, I know how to handle the opposition. I have two systems. Either you bribe or you kill them. Njagala mwenda abadde kumbadde mukirabe Kenya. Baadde ababribinga ne batiisa abalala babawamba ne babatta. Ekyo mbadde mukira bulungi n'ekyo bali kigenda maaso. So, Raila Odinga namusalira amagezi omutwala yesimbewo ku president wa African Union nga presidenti. Kati Raila okwesimba ku president wa African Union wane bakutulira deal eyalina okusaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katandika katya. Museveni yagenda Kenya yasooka kuyita Raila Odinga ne basinkana ku farm ne Ruto mwagira bulungi nnyo Uganda. N'amala n'agenda Kenya. Bw'agenda Kenya ezennaku ze yamalayo yasula akola mission butya bw'agenda okujjawo Kyagulanyi ng'ayise through Kenya nga bagenda kukozesa Raila Odinga. Batya. Okusookera ddala Mukulu Ruto ne Raila Odinga bakkiriziganya nga Museveni amaze bagamba nti Raila Odinga tumusindike kwa African Union President. Naye ekisookera ddala
mulina okumala okunsambira omupiira gwange gwe njagala omupiira gwe gulwa n'abagamba njagala kufuna ngeri ki gye nkwatamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine nga mukwatira waluwa e Kenya. Omusajja oyo Museveni n'abuuza Raila Odinga n'abuuza ne Ruto muntu ki gwe mumanyi ayogera ennyo ne Kyagulanyi wano mu Kenya. Raila n'agamba mbadde mu contact naye n'omukyala gwe bayita Martha Kaluya. Ne bayita Martha Kaluya ne bamuyita muga twagala kufuna ngeri ki tufunamu ki Kyagulanyi ono. N'abagamba kiyinza okumbeera ekizibu okufuna Kyagulanyi essaawa zino naye tusobola okukozesa retired Colonel Kizza Besigye nze gwe nnina mu contact zange. Mumpulira bulungi nnyo njagala mukwate video bulungi nnyo. So bino mbabaga nti Besigye bamukutte kyonna kipange okuva e Kenya nga kirimu Museveni, Raila Odinga, Ruto, Martha Kaluya, retired Colonel Kizza Besigye amanya mugawandiike. Kirimu Chiefness of Military Intelligence, kirimu ISO, kirimu ESO. Ate kirimu ebintu bibiri byebiruwa. One, ekisookera ddala Museveni abazimbira kifaananyi nti whoever plan okukola kye tuyita obuyeekero oba rebellion against the government ng'oli mu East Africa, he can get you anytime anywhere. Ye image yagala okusooka okuzimba. One, kirimu ebintu bibiri. Esooka yakutta Kyagulanyi, eyokubiri image gy'abasindikira nti omuntu yenna ali mu East Africa asobola okufuna anytime n'akutwala. Eyokutta gye mugenda okutegeera. Ekisookera ddala bwe bamala okutuula mu meeting eyo ne bakkiriziganya, omukyalo n'abagamba nti nze sisobola kufuna Kyagulanyi wabula nsobola okuyita Besigye, ye Besigye asobola okuyita ani? Asobola okutiira Kyagulanyi. Owulira? Kati ndowooza Besigye n'agezaako Kyagulanyi n'akola ki? N'agaana. Kyagulanyi bw'agaana ne bagamba kati mumanyi nti kati twagala tukozese Besigye kennyini ajja atuzannyira omuzannyo gwaffe guno. Omuzannyo ne bagukkiriziganyako. Bwe bamala okukkiriziganya omuzannyo ogwo, Museveni kwe kwenda osinga Muzeeyi Wakazi, Raila Odinga ogenda okwesimba ku president bwa AU. Museveni kwe kwenda osinga Raila agenda esimbe ku president bwa African Union ng'amaze okwagulwenga ku butya bwe bagenda okukola mission eno. Kati mulye bulungi nnyo. Okusookera ddala mission y'okufuna Kyagulanyi okusooka bwegaana ne bazzaako eya Besigye. Besigye naye n'alimwa ne basala bakozese Besigye kennyini nga ulida ne basala bakozese Besigye nga ye kennyini nga akanyeebwa oba ekyokulabirako ekigenda okuddako ku muntu gwe baagala okukwata. Mumpulire bulungi nnyo. Okukwata kuno kwonna okwa Besigye baali bakutegekedde Kyagulanyi Ssentamu in the first place. Wabula ne batafuna contact ye bulungi nnyo. Kane basala omuzannyo guno baguzannyise Besigye. Muguzannyisa Besigye nga bagenda kusindikira ekifaananyi nti very soon, any time from now, bagenda kwata Kyagulanyi bamuteekeyo mu kkomera nga tekigenda kusaasa kuwaawaala amatu kubanga already waliwo abadde munnabyobufuzi prominent ngo bakutte ne bamuteeka mu kkomera. Oba munfunye bulungi awo. Okukwata Besigye n'enkwata gye bamukuttemu baali bagitadde ku Kyagulanyi nga gwe bagenda okukwatira e Kenya. Kyagulanyi zino zimujja mugata tobaako kyokola. Kati ne bakyusa ne bagiteeka mu Besigye. Kati Besigye ono okumukwata n'enkwata gye bamukutte yenkwata gye baali bapulaniza okukwatiramu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ono okumukwata omuleeta kifaananyi kye basiiga ekinene nti anytime bagenda kukwata omuntu omunene nga kino tekigenda kusasamaza bannayuganda nti ne bugwere bamukutte nti ye olaba akwata ddala Colonel Kizza Besigye n'agenda mu kkomera. So tekina gye kigenda kukola nnyo mbawulire. Lwaki? Kansooka kusomera bino osooka otegeere wano nga sinagenda no wansi. One, sokoze ekifaananyi baakugambye nti retired Colonel Kizza Besigye abulidde Kenya. Kyekitwe kyasoose okufuluma nti retired Colonel Kizza Besigye abulidde Kenya. Ne baddamu ne bafulumya nti retired Colonel Kizza Besigye yakwatiddwa n'ayingizibwa Uganda era aterekeddwa mu military camp nga ye omuntu wagu
omuntu ki omu njagala muwulize video gasega titandika nkiza abulidde Kenya ne badamu bagamba nti bamufulumize Kenya n'ayingira Uganda mukwata ali mikono gya poliisi nga bali bamuproducinga mu court mu military court naye nga baga mu kusooka bayogedde Kizza Besigye ki omu weebuuze omwami w'okubiri gwaleeteddeko yavudde luddawa teeka okushoma omwami w'okubiri yavudde luddawa emisango gyonna egimusomeddwa ne case obudde tulina busanodesoma bintu bino naye kambi basomere wano bakugambye bati statement of offences count 2 unlawful possession of firearms C/SS4 1 and 2 of the Firearms Act Camp 320 particulars of the offences currently Kizza Besigye Haji Obedi Lutale on 16th of November 2024 while at reserved apartment in Nairobi, Kenya, were found in lawful possession of pistols model 27 KL number 765, which is ordinarily and monopoly of the defense forces. Nebagamba wachi statement offenses. Count 3. Unlawful possession of firearms C/S4 1 and 2 of the Firearms Act. A number of particulars of the offenses. Richard Kizza Besigye Haji Obedi Lutale on 16th of November. Particular of the offenses, Nebagamba. Nti Richard Kizza Besigye Haji Obedi Lutale on 16th of November 2024 while at reserved apartment in Nairobi, Kenya, were found era chechimu. Kanebagamba officers Nebabatera kwa chairman GMC. Kati wulira ene wasemba ku offenses zino. Kwa mugenda kutya. Ku charge sheet endala. Uganda Post Defense Forces in the General Court Martial holding at Machindi, Kampala. CR case number UPDF/GCM/040/2024. Date Ngabiri November 2024. Charge sheet Uganda versus A1 ROV/09/0098. Richard Kizza Besigye, a male adult sound-minded age 67, resident of Kasanga Town, Nangabo Sabo County, Nansana Municipality, Wakiso District. A person subject to the military law by virtue of S117 in bracket 1, bracket H, bracket I of the UPDF Act Camp 330. Nebazako Mrala. A2. Haji Obedi Lutale, a male adult of sound-minded age 65, resident of Mutundwe Village, Mutundwe, Parish Machindye, Sabagabo County, Busiro County, Wakiso District. A person subjected to military law by virtue of S117 in bracket 1, bracket H, bracket I of Defense Act Camp 330 are humbly charged with statement offences, count 1. Offense related to the security CS128, bracket 1, bracket F of the UPDF Act Camp 330. Particulars. Katuwanawuli wali particulars. Before nga sinagenda ku particulars, amawulire ga Uganda aga mainstream media gawandikako article mujijjukira nti Richard Kizza Besigye, General Mugisha Muntu, Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala batuza meeting nga baagala kukozesa amaanyi okujjako gavumenti yayo seeri. Wayise emyaka 2 n'ekitundu kwesatu. Abana bamawulira nga bagawandisa mpapula zamwe mukijjukira bulungi. Bagamba nti waliwo olukwe olukuliddwa mu Kyagulanyi Besigye ne Mugisha Muntu batuza meeting nga baagala kukozesa maanyi okujja gavumenti ya Museveni. Eggulire eryo ne list lyasaasaana nnyo ne bagamba mulijjeyo kubanga bati balina bagenda kuzanya muzannyo guno. Kati wano wali okulena okombe sowaani wane walaga wansi wano. Njagadde bajjukiza nga mugenda basomera particulars zino of offences. Ne bakugamba particular of offences. Richard Kizza Besigye, Haji Obedi Lutale and the others still at large between October 2023 and November 2024, while in cities to which Geneva, Switzerland, Athens in Greece, and Nairobi in Kenya held meetings aimed at soliciting for logistical support, identified military targets in Uganda with the intent to produce the security of defense forces. Ladies and gentlemen, omuntu abadde asinga okugenda mu Europe abadde President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abadde asinga okugenda mu Europe abadde President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si bwe kiri? Kati bwe kiri. Wali bakugamba nti Bachagize Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale and the others still at large between October 2023 and November gwe tulimu
mu bibuga byembasomedde awo basinkana ne bateesa mu bibuga ebyo okunoonyamba okunganya ebyokulwanyisa n'okufuna sapoti mukozesa ebintu byokulwanyisa okugenda okutabangula eggwanga Uganda. Kati those still at large ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati jukira mu koti masho eriyo bamachete eriyo baganda baffe bonna abakkiriza emisango egy'obutujju n'okusangibwa n'ebyuma eby'amagye omuli ebyambalo n'emmundu. Oba okitegeera njagala ngenda okusomera information egezera ku wansi buli kimu ng'okitegedde. Ompulira bano bamachete ba Olivia Lutaya ne baani bakkiriza dda charges ziri ze mwategeerako. Kati bano bazimba fayiro eno nga bagifunza bakutereddewo ensi bakutereddewo others still at large already mu court martial bagaba community baffe nti bakkiriza emisango gy'obuyekera nga team leader wa president wa team leader wawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bwe mala kusomera ebintu ebyo nobitegeera bulungi nnyo. Kati wulira bulungi nnyo wano. Omuzannyo guno gwategekebwa bulungi nnyo emabegako nga bwe mbabuulidde nga bakkiriziganyiza ono in return agenda kwendoosinga Raila Odinga kwa president wa EU. Museveni yaddamu n'akunganya meeting mu kiro kye kimu ekyo. Mwalimu Ruto, mwalimu Raila, Martha Kaluya n'abalala ne bakkiriziganya okwendoosinga muzeeyi oyo. Nenga in return baagala kukola kyembasomedde wali mu kusooka okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya Kenya. Naye mu kusookera ddala baabuuza bagamba Martha Kaluya tuyitire Kyagulanyi ajje mu Kenya, bwajja mu Kenya tumukwate. Mu meeting eyo Raila, Ruto, Martha Kaluya bagamba Museveni nti kijja kuba kizibu okukwata Kyagulanyi olw'ensonga ajja mu Kenya nga ajjidde mateeka amatuufu. Tamenya nko mateeka ga Kenya ag'ebyokuyingira okufuluma eggwanga. Ekyo kijja kuba kizibu nnyo okukola ki omukwata. Ne bagamba okay. Wabala okutegeera ekyo n'abagamba kati nofuna pulaani B. Pulaani B yeruwa oba second phase ya pulaani yeruwa. Second phase ne beebuuza bagenda kukola batya. Mu kusookera ddala mwena comrade abagenda ebusoga recently president gye yakuba olukuŋŋaana eyo n'okuvaaliza Katonda yatambuza president amutuusa kubanga waaliwo emmotoka za poliisi ezaali standby ezalina okukwata president zimubake bamuyingize mu mmotoka ezo bamuvuge yogayoga mu Kenya. Bamala muyingiza Kenya bamukole kye bamukola bamuzze nga bamutaddeko ebintu byonna ebyetaagisa okuteeka ku fayiro y'omuntu ng'omuyeekera. Then bamuyingize nga bamukyajinze emisango gy'obutujju n'obuyeekera. Wabula emission neefa ku olwo. Mwenna bakomrade bali ku security ya team ya president n'abantu abonna abali musoga. Mwale emmotoka za poliisi zaali nnyingi nnyo ezali zitegeeka ne zitezitegereka. Mission yaliwo yali agenze Kamuli yes Kamuli. Mission yaliwo nga baagala mukwatira Kamuli bakole ki bamutwala bavuge Tanzania bamuyingize era buli kimu kyali kimaze otegekebwa naye n'ekyo nekikola ki nekifa. Kati bamaliza ekintu ekyo nga bagamba tugenda kuzzaako ki. Martha Kaluya n'agamba Yosebi nti mwe tugenda okukola ti kitulina okuzzaako kati ndowooza tuyite Lutandikano Kizza Besigye. Lutandikano Kizza Besigye bamukubira essimu okujja n'abagamba sisobola kujja ndi bize nnyo wabula akamba sindikire aid wange. Kuno wini byanyuma kuoli. Kuna kwa rennyini baayagala Kizza Besigye agende Nairobi. Kizza Besigye n'abagamba ndi bize nnyo sijja kusobola wabula akamba sindikire aid wange. Aid wa Kizza Besigye n'alinnya ennyonyi mpaka Nairobi n'atuuka mu meeting eyo. Ne bateesa ki ekyokukola. Bwe bamala okiteesa bulungi nnyo ne bakkiriziganya ku nsonga ezo. Besigye yasigala ku ssimu. Besigye bw'asigala ku ssimu ne bakkiriziganya kyekigenda okudda ku wano. Baamugamba tugenda kuzannya omuzannyo guno naye nga gye gukomekkereza tulina okukwata Kyagulanyi. Kyekisooka. Ekyokubiri twagala kuzza mu mawulire tukuzze ne mu politics ne ssente enkalu weeziri ezisoba mu buwumbi 3 nga ne on condition kwe kwali okukkiriza okuwandiika ekibiina kyabwe ekya PPF. Bino bonna bannabyabufuzi abagenze makindye ku barracks bakimanyi, ssente bazimanyi n'ebyakkirizibwako byonna. Besigye babriefinga buli kimu bakimanyi. Nkiddamu Museveni, you are watching this video. James Birungi, you are watching. Christopher Damale, watching. Muhozi, you are watching. And I hope the international community is watching this video.
whatever you witness today, the arrest of Richard Kanochiza Besigye, it was a well planned move. At first, they were targeting Robert Kyagulanyi Ssentamu. So arresting Dr. Kizza Besigye, it's a premeditated plan whereby they arrested Kizza Besigye. The next person who's going to be arrested is Robert Kyagulanyi Ssentamu to block him from not standing against Museveni in the forthcoming election or in 2026 elections. This is their actual plan. Bibakirizaako bye bino. Nga Besigye ali ku ssimu 1. Bamugamba twagala kuzza mawulire. 2. Sente zebakirizaganya 30 billions eza Uganda in cash. Ekyokubiri ne bakkirizaganya nti ekibiina kye kiwandiikibwe ekya PPF. Era ne bakkirize. Buli munnabyabufuzi gw'olabyawo azze Makinje yenna nga wa FDC n'abalala bonna badde bakimanyi commission eno. Bonna mission badde bagimanyi bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Besigye n'ababuuza, yes, tukiriziganyiza omuzannyo guno tugenda guzanya tutya. Abuuza abantu buyere bwakutaana, abuuza tugenda guzanya tutya mu meeting eyo. Yoseri n'amugamba, wulira wano wali okulya n'okukomba essowaani. Besigye amala babuuza, yes, nzikiriza terms and condition omuzannyo tugenda guzanya tutya. Museveni ne bamugamba, Martha Kaluya ne gavumenti y'ono Ruto bagenda kuyita okulonkinga ekitabo ekimu mu ggwanga lya Kenya. Zamawuliddeko ku story egamba nti he was invited to launch a certain book in Nairobi. Njagala omuntu atawudde ku statement eyo nga bonywa ku mazzi. Mu meeting eyo bwamala okubuuza bamubuulira bagenda mu invitinga okulonkinga ekitabo ekimu nga Martha Kaluya yamuyise nga gavumenti ekimanyiko bulungi nnyo ya Kenya. Bwe bamuyita okumuinvitinga mu ggwanga lya Kenya nga buli kimu bakimusasulidde gyekiri. Bwe bamala omuinvitinga ajja kukwatibwa. Naye mu kukwatibwa wano wali okulera okukomba essowaani. Mu kukwatibwa wajja kuteekebwawo emmundu ezi 2 pisto. Bannyabo ne bassebo. Pisto zino ziri fule registered mu Uganda. Pisto zino za registeringibwa ku between the border Uganda ne Kenya mu bitabo mweziri. Zava mu Uganda nga ziri registeringibwa bwe zituuka okuyingira Kenya ne ziri registeringibwa. Security organizations ne Kenya zimanyi pisto zino zava Uganda ate ziri fule registered. I'm here to inform the international community that according to what you've heard from today's case against Richard Kanochiza Besigye, all was planned by regime. And those 2 guns, which we are talking about in that case, those 2 guns or those 2 pistols are well known and registered in Uganda. But the state also contacted the Kenya authorities via Busia border to register those guns while those guns were smuggled into Kenya. So the Kenya authorities, they know how and when those guns were smuggled from Uganda into Kenya, and they gave them to Richard Kanochiza Besigye to build their case for future use. Emmundu ezo ziri registered mu Uganda ne bazadde ziyingira Kenya. Security organization Kenya zonna zimanyi nti emmundu zayingidda nga ziri registeringibwa. Era emmundu ezo bagenze mukwata nga we yagenze Richard Kanochiza Besigye okusula yadde akimanya agenda sangawo n'emmundu na bukyumba kizanye bulungi nnyo. Eno video nkimanyi ne Kenya bali mu kugira buli mwagenda giraba. Lwaki mu ggwanga nga Kenya ku kapasite ya Richard Kanochiza Besigye nammwe abayingira mu nsi ez'enjawulo. Kabere Museveni tayingira mu America na mundu nowhere. Kabere Museveni mu ggwanga lya America beri ya UK tayingira na mundu. No. Kati bana bali mu East Africa nabo okuyingira ne mundu zimala kubeera registered yao abaziri registerinze. Ompulya bulungi nnyo.
Boba kati kino wale kuleno kombe swani. Boba zizo musaba kusanze no full ammunition mu gwanga lya Kenya. Kenya yesoko kuvonana. Wa mukatengeta. Jabu sibirungi kuoli, Museveni kuoli, mwenda kwemuli. So, stop fooling Ugandans. If they caught you ready-handed with a gun in a foreign country, it's that country to charge you first. And they can't extradite you to another country before they charge you from that country. So, kengo lemo ngalo zake. Aliga jine sanya cha tujira kitufukidde ekizibu. Basebo ne banyabo. Omuntu yenna bw'okwatibwa mu ggwanga eddala n'ekyokulwanyisa tebakuzza wammwe bakuvunira mu nsi eyo olw'okusangibwa n'emmundu omumenyi w'amateeka era tosobola kuvaayo. Ompulidde bulungi nnyo kati mwawuliddeko omusango tunadde kano kiza besi bamukutte n'emmundu mu Kenya nvunana musango tutte mu kooti within the period of 12 hours. Batukasuka kulaalira naye twadda na mitwe. Batukasuka kulaalira twadda na mitwe. Kano buno mbusale bwonna mbute bwe bakwata n'emmundu mu nsi endala kebere Rwanda tosobola kudda mu Uganda. Basooka kukuvunaana misango gyakisangibwa na mmundu mu bukyamu ne bakusiba. Besije ne banno mwenna mulinga ng'ebyayi mweronderewo nze mbavumye general mbatadde kintu kibagambye mu general nkibagambye mu plural mulinga ebyayi mwenna ne bakama bammwe. Auto akekawaira kasoka kawaira ko kubiri kyetuyita okusaba musibo mujja mu nsendera muzza mu nsendera kitwala process either within 7 working days nga muyise mu mateeka 7 working days nga muyise mu mateeka oba ekitono nnyo 5 days nga muyise mu mateeka ensi musaba eteekayo emisango n'obujulizi nga balina enkolagana ey'okukyusa abasibe ey'okuwanyisiganya abasibe era ne Interpol ekibaamu Interpol informingibwa kubanga Uganda sigintole ku mateeka ga UN nti UN ekosa Interpol okwata abantu. Muliddewo kesi yonna nti Interpol yabaddewo mu kwata n'okuzza. Babagaye musajja abulidde Nairobi ate kati bamuyingiza e Uganda. Mu kuwanyisiganya abasibe tekikola within 12 hours, it is impossible. Mukitegedde bulungi nnyo. Katano kiza Besigye oba oli kasangati oba oli kasangati oba oli mu nyumba ya wadde w'ekkomera Luzira saagala kumanya oba oli kitala saagala kumanya wabula kimanye nti ffe wano twabuukawo dda twavaawo dda. Oyinza okuba oli kasangati nga bwe mmanyi ebintu byammwe oba oli mu nyumba ya Wadden oba eyo naakulira amakomera nga gy'oli otunda olaba TV nakuba kuteddeko n'essimu ogina kati nze mbaabizza ate information inedala yino kyalina wano wansi mbaabizza. Okitegedde nze mbaabizza mbuulira abantu amateeka nga begayibiridde. Awo mutegedde bulungi nnyo kati mutegedde bulungi nnyo naye oli abulidde Nairobi ate saa zoze bbiri bamututta ayingira mu kooti ku ssaawa 5 ez'okumakya nga bakutte ne mu Nairobi era babuuze emmundu zabamukutte naze Nairobi lwaki ate bazikomezawo Uganda ng'emmundu z'e Kenya. Ask yourself, buuza obwongo bwo. If Besigye was arrested in Kenya with firearms in Kenya and those guns belongs to Kenya, why is it that those guns were brought to Uganda and they charged the suspect with those guns and those guns were caught with him in Kenya? So who is fooling who? Out of the woko against the consong endala mutegedde bulungi ono bw'amala okubagamba ebigambo bamugamba tujja kuyita olukinga ekitabo mu kulonkinga ekitabo then awo muzanyo gy'okutandikira ndoza mutegedde bulungi nnyo. Ono kye kyamututte Kenya nga mission wayina okugweraawo naye kugamba siga ekifaananyi ng'ebintu bino byonna byadde birina kubeeramu president waffe Kyagulanyi Ssentamu
Gobyadde bino okugweramu naye bwe emanda zo zamugamba togenda obese munata zikwata ne baleeta ono substitute aguzannyi kati substitute muzanyizo muzanyo kusindika kifaananyi nti ono tumukutte naye waliwo omunene omulala jja tugenze mu maaso Richard Kanakiza Besigye yaze Kenya ng'akimanyi bulungi apartments wagenda osula oba hoteli ebintu byagenda osanga mu rumu ye na buli kimu kyonna kigenda okutuukawo abaffe. When we talk about hotels and apartments in Kenya, they are well fenced, monitored with security cameras. Can CMY or court martial or Uganda government provide us with visual evidence how and when you arrested Richard Kanakiza Besigye in Kenya? And this question too goes to Kenyan government. Can you provide us with the visual evidence of those apartments or hotel where you arrested Richard Kanakiza Besigye? Musobola tuwa obujulizi oba video kuba apartments ze Kenya zibera well first ziliko security ziliko ne camera. Mutulage ku video ku apartments ezo omwakwatidde chali ono muzirete ngo obujulizi nti mwamukutte. Ngenda bba kuba mmwe kubanga mbeewulira mmwe. Ono yazza amanyi buli kimu kyonna. First and foremost, a person like Richard Kanakiza Besigye is not like any local person or any unknown person. Richard Kanakiza Besigye is a big person in Uganda and also in East Africa. Apart from Uganda mainstream medias, including the newspaper, who wrote their kasasiro or their bullshit. One more popular no amount of this second Richard Kanakiza Besigye mkwatide Nairobi. Temuga kuba ne muka mwizo gakuba mwemba manyi bulungi nyo mwizo gakuba ne muge sindikira mu bayaye mmwe. Mwizo gakuba ne muge sindikira. Mwizo gakuba ne muge sindikira saga zo mugateka ku mitimbaga ndi atatuguza tutaga bujulizi. Walo papra TV Kenya ya postinze Nation Biso walo TV nyingi kateza postinze ko. Kano Besigye siki yenje. Era omuntu nekira kamba jukize kino. Omuntu bwayingira mu Kenya oba mu nsendala ng'ayingidde mu mateeka aba avunanyizibwa ku nsi eyo gy'aba ayingiddemu mpaka ng'ennaku ze ziweddeyo ze yasabye okuyingira mu nsi eyo kati gwe tosobola kujja kuwamba muntu oyo n'omuyingiza eggwanga direct nga temuyise through negotiations eziri diplomatic oba ng'eziyita mu international laws. Do you copy that? Oba mufuna bulungi bwe nfuna visa ne nyingire South Sudan oba ne nyingire Congo oba Kenya nga bampadde ennaku 5 olunaku lwe nyingidde ate Uganda nejja n'enkwata oba polisi ye Congo n'enkwata nga sina musango enzi tesobola kunziza Uganda unless nga waliwo diplomatic negotiations era nga international laws kuba ziri no tosobola kati mwe omuntu yayingidde ne mukwata ate kiro kye kimusazi zimune muvuga n'ayingira oli si kiyenje oli muntu amanyikiddwa. Yota bawa da kawulira kama mafino na tunde eddagala bigalanga mbu yawandise ko ku Facebook ye. Comrade Babo wino natawandika ko wadde. Comrade Babo wino natawandika ko yadde. Tuvude ko tugende wala. So now abantu bana abatano omuli Richard Kanakiza Besigye Ediwe, Museveni, Martha Karua, Ruto, ne Raila Odinga. Ne bakkiriziganya mission yaabwe nti bamaliriza buli kimu. Kiri ekyo kumukwatira mu eastern part of the country mwali mukitegeddeko bulungi nnyo naye nga kyali kigenda kukolebwanga kino bwe kiri. Kati tugenze wano. Ensonga lwaki ono bamukutte atule mu kifaananyi kino bakitaddewo ng'ekyokulabirako okubasindikira ekifaananyi essaawa yonna bagenda kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukyajinge n'emisango gy'obuyeekera n'obutujju n'okulya mu nsi y'olukwe
naye nga tekijja bawawaza matu nti waliyo ne retired Kizza Besigye munnabyabufuzi naye omunene kyekifaananyi kyebagenda obbasindikira. So mukitegedde bulungi nnyo. So I'm here to inform the international community that the arrest of retired Kizza Besigye, or the retired politician, Museveni is trying to smear or to portray that nobody is above the law in Uganda. They were managed to arrest retired Kizza Besigye, and the case is still open. That there are some people who are still at large on retired Kizza's file. Who are those? Among them is elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. So arresting Kizza Besigye, it gives Museveni mandate and the authority to arrest Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu, and this will give image to the public that if you see that if they have arrested if they have arrested Kizza Besigye, so if they arrested Bobby Wine or Kyagulanyi Ssentamu, no problem, because they might be somehow been collaborating in out-sitting Museveni in power. So that's the image which Museveni was trying to portray against the public of Uganda and we the Ugandans. But sometimes for us, we are ahead of them. That's why we come and show media to expose each and every their plan they have against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni, Kansulenti bigo benjogera, international community biraba, international media ziraba, nawe kenyini otudde kuno, ne spy network yonna, mubitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi. So gomona Uganda yenna, nakugamba olwa ku social media, n'olabanga diversion after diversion, bwebate waliwo assassination, wabula ekintu kigenda okujja mu ggwanga. So their mission is they want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu as they have arrested Kizza Besigye, and they produce him in the military court in Machinje. They will charge him with treason, terrorism, so that they lock him in a prison until 2026 elections completed, so that it is nowhere to be seen on a ballot paper. That is their mission. Banyabo basebo Museveni agamba nti agala akwate Kyagulanyi amuteeke munda mpaka 2026 ng'okulonda kuwedde nga tewakyali kyonna kisobola kukolebwawo nti ajja kubavuganya kyekigendera kyabwe. Mutegedde bulungi nnyo. So Museveni, you are watching, Besigye, you are watching, I know you are watching, Byanyima is watching, and the other comrades are watching worldwide. The solution in Uganda is not all about kidnapping or killing opponents. It's all about democracy. You will keep on killing Ugandans, but you will not finish them. At the end of the day, they will liberate themselves. Because you are overdue in power. Out of the war. Bannabyabufuzi bonna bemulabye awo bonna badde bakimanyi bulungi nnyo nti mission yaabwe eddako Kyagulanyi bagenda mukwata very soon ng'amaze okukwata ettaka lya Kizza Besigye. Mission yabadde agimanyiko bulungi nnyo, byonna nga bibanyonyodde. Ndowooza kansubire president buli kimu akiwulidde bulungi nnyo era gaadi ziri waggulu. Museveni naawe kola byokulanga okimanyi nti ensi ekutegedde mulyoke mutegeere. Kati obutambi nga mbulabye sigenda buzanya kuba mbulabyeko bulungi babazanyidde, naye katuddeko wano. Kulwokubiri wala wiki ejja kati bayagadde abasigire ekifaananyi kino bateekewo amawuli mbere ku kino lwokubiri ogenda okutuuka nga bayisa ebintu bino wammanga. Lumu yalina okuleeta etteeka erijjawo leader of opposition erimutuulira. Mathias Mpuuga Nsamba alina okuleeta amateeka agakyusa mu kulonda ne baagala akyesisemu katono, wabula bazzayo ku point ya Norbert Mao nti kati yalina okutebolinga ebintu bino, muwulize byagenda okutebolinga Norbert Mao ku Tuesday next week. Norbert Mao will present the following bills in the Parliament of Uganda next week on Tuesday. Agenda is 2026 happening this coming Tuesday. The Minister of Justice and Constitutional Affairs, Honorable Norbert Mao, to table the Elections Amendment Bill 2026. Key bills nti ebigenda okubeerawo wiiki ejja ku Lwokubiri. Minisita w'ebyamateeka ne ssemateeka omukulu Norbert Mao waakuleeta ennongoosereza zaagala zikolebwe mu nkyukakyuka y'akalulu akajja ka 2026 era ennongoosereza zagenda okuleeta ku Lwokubiri ze zino wano wammanga. Esooka,
The 2026 parliamentary elect the 2006 president. Entongo sesoka nti okukyusa munonda ya president bajije abantu babulijjo okulonda president buterevu bajirekenga parliament yeyina okulonda omukulembeze genchuka chuka esubiru jasoko kuleta eyokubiri the leader of opposition to be elected by the all opposition MOP nti anaba kulya oludo oluvuganya government wakubanga alondebwa bameba parliament bonna mbu abali ku ludo oluvuganya abiru yokusatu all elected leaders for local government mayors and councillors to pose at least a minimum of O-level certificate bakugambye nti abakulembeze bonna aba government ezebitundu okuli ba mayor ne ba councillor okwesimbawo kwa mukalu akajja kijja kuba kibetaagisanga balina certificate eya senior 6 nga batulebuzo bya senior 6 nabagamba ke ekintu kino emyaka 3 n'ekitundu emabega mwenda bade bazagobera video zange zino nabagamba nti Museveni bwe bamaze okulya ne bakuta nga baweredde abaana baabwe n'enkolimbo zaabwe zimaze okusoma zikkuse bagenda kujjawo nga kijja kwetaagisa okubanga olina senior 6 oba olina degree okwesimbawo ani ali ku video ze nga mbyogera bino kitegeeza bamanyi nti abantu abasinga obungi mu Buganda babajjako okusoma abala tebasoma empapula bagatangatte kati abasinga obungi okuva ku chairman sifiri abade tewetaagisa buyigirize bonna nga chairman 5 yetaaga at least senior 4 oba senior 6 kati okuva wansi ku C3 bonna baagala senior 6 certificate na kibagamba abaliko mu jjukire bagandi bagenda kukyusa akatiba ne goro kubanga bamaze okusomesa abaana baamwe bafunye biwandiiko ebyo naye bagamba da kikiro bakibaleeti na kibagamba nti bagenda kujjawo ne mulooza nti nsaaga omanyi manabbi bagamba ne biyitako buli ne bijja ne musirika naye bagamba nga mulooza nsaaga akawayo namba 3 kati gwa baddaali eyo simanyi chairman sifiri simanyi kansala eyo sifiri kansala eyo 5 simanyi kansala eyo 5 simanyi chairman bw'oba tolina senior 6 certificate ogenda kwesimbawo ako kajja akawayo namba 4 restoration of the term limit nti bagenda kuzzaawo ekkomo ku bisanja akawayo namba 5 reducing the parliamentary seat to 250 nti bagenda kusala ku bamemba parliament batukire ddala ku bamemba parliament 225 akasembayo namba 6 the national reconciliation dialogue the presidential full immunity among other bills bakugambye nti bagenda kuseka bagenda teekawo etteeka nga lino ligenda kukozesebwa nga obwa Sseruganda okuwooya okumala obusungu buli omu yeetondere munne n'okuwa obuyinza Yoseriti Bahulwa okuba nti asobola okusonyiwa abantu bonna abadde bamulima empindi ku mabega n'abo babadde asuubira nti bamwagala mu gavumenti ye keekawaayo akasemba yaako n'obulala but byonna mbiwulidde nze mbuuza bw'oleeta akawaayiro akali ku reconciliation dialogue whom are you dialoguing with and whom are you reconciling with when you still almost killed thousands of Ugandans and others are still rotting in prisons and you are still kidnapping them and then you are tabling this bill you are going to present this money mulya mmere kitugima abaana baffe kati omukyala ng'ono omukyala ono ogenda mugamba ki singa oyagala reconciliation ne dialogue lwamala okubba akalulu kennyini wandibadde bannansi obaddiza obuyinza bwabwe n'osaba ekisonyiwo
ng'omaze bannansi obaddiza obuyinza bwabwe abali makomera bonna n'obata bewakwata bewatta famire zaabwe n'oziriirira n'obeetondera naye okyawamba otta olepinga abaana baffe abali mu diaspora mbawo butwa abantu mubajja ku mataka buli kimu kyaddiza ekonomi mugisse ogenda kuli konsayiringa nani olina abaana booleka emabega olina bazzukulu booleka ebintu bino mubikola mulowooza mugenda kusigala ku nsi kuno obudde bugenda kujja nga mulina okusasula tuli mu nsi eneetoloovu nti be mwasindikiriza ofuluma ensi ng'ensi ebalemeredde beetolodde ensi yonna babamanyi mufaanagana bemufaanana mulinga ebinusu bya ŋŋaali tubamanyi bewasindika ogenda okubonabonera mu Amerika gye bali babalinze bewasindika ogenda okubonabonera e Canada abasula ebweru bakulinze bewasindika ogenda e Bungereza okubonabona gye bali bewasindika bali mu Europe abali mu kubonabona gye bali bewasindika ogenda mu Buwarabu okubonabona gye bali bewasindika ogenda kuluka Africa okubonabona gye bali bottidde abantu babwe gye bali basirise bakulaba bogobye ku mataka gye bali essaazi nomuyina emmundu esobola okubavaako era omuntu omulala asobola okutwala obuyinza obwo ng'osubire tugenda kubeera mu kintu kya revenge kutta bussi bantu nga bwe mukikola nze ndowooza temulina budde ekisookera ddala singa aliyagala reconciliation oba dialogue wandibadde totta bakabona ba Katonda bali bagamba ebituufu wandibadde totta bannabyabufuzi bali bakubulira amazima wandibadde totta baddukanya bizinesi mu ggwanga wandibadde totta baganda abaakulera okuva lwajja mu Uganda okutuuka olwaliro b'oyita baganda bo beweesibako ng'akanyonyo bakesiba mu liiso baakugoba abaakutuuza baali baganda naye oli mukubatta obasaanyaawo buli kimu ekyabo okitutte obajjeeko ensimbi obajjeeko okusoma obajjeeko amataka okyabatta buli muntu toyagala abeerewo eno ensi tuyitako unipite akowa yagivira teri muntu asobola kutwala nsi n'agikungula kati dialogue ki reconciliation ki gy'oyagala nga lunotula ku mmeezi okulaninga kutta muntu kati singa sivudde ku exposing information yenu kyobadde okulaninga okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu and you still have the mission or plan to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu so whatever you say or whatever you're planning and you are saying that you are going to whom are you going to reconcile? You killed the northerners, people in northern Uganda. You planted in Joseph Kony and Joseph Kony is you. And they know the truth, they're just keeping quiet. In the eastern, you planted Alice Rakwena. He killed those people from the eastern side of the country. In Uganda, you killed the Baganda and they're still killing Baganda. In the western side of the country, almost the indigenous Banyankole are finished from that area. Whom are you going to dialogue with or reconcile with? You have destroyed the economy. You have occupied the entire country with your family. Creating diversions, divisions, blackmail, propaganda on a daily basis. Corruption is corruption. Every person in Uganda who serves you, he owns the right to kill, to arrest, or to torture. That is wrong. Every person who serves you from RS1 up to national level, he owns the right to arrest, to kill, and to torture whoever disagree with your regime. Even we people are busy condemning you or criticizing you on social media. You are sending your spies or the SO agents to look for those people to kill them. Why? Kwegamba gwenso yagibiramu n'abantu basibe batasobola kwogera. Enso yagibiramu n'abantu batasibe basobola kwogera. Abantu bali mu diaspora bagala kudda waayo bakooye ensi zibatabusisa ku muntu akooye. Abantu badduka mu mirembe gy'Amini nga manyi badduse kibambule. Balooza nti Museveni yazaafuze eggwanga bali ate ofuuse osinze n'Amini. Osinze n'Obote. Kiki nnyo? Ne muddira ne musabotaginga economy. Kati nakiro kakibagambe. Gwe wenna omuntu ng'okoleramu wino nzize mbagambe ebigambo bino nga mulowooza nsaaga. Oyo omukyala gwe mwalabye ayogera ku linnya lyange wayogera ku information gyenfulumya. Ye yaddira taata waffe Godfrey Nkajja Kayongo mu katale ako. Najja ne ngamba Godfrey Nkajja Kayongo duka obulambo buli matiga Museveni agenda kutta. Nkiddamu najja wano bali ku videos ne ngamba Nkajja Kayongo ne mugamba duka Museveni agenda kutta. Nkajja Kayongo olwokuba ne musajja mukulu nga my information yadduka. Simanyi baya komawo Uganda bakyali mu America. Yadduka olwobula bye kimete bagenda mutta. Ne baleeta omukyalo n'atula mu wino. Omukyalo yali isiza abantu akakanja. Kwa Museveni gwe yasooka okozesa okwagala okutiisibula nga akatala konna bali kalimu ne bakaddukemu ne kimulema.
kati naye Museveni yamuyise mabega n'akola emivuyo gye akatale n'akatwala naye ate kisinga okukwasa ensonyi ne bannannyini ttaka be nabasomera recently Museveni tayagala basasula ayagala kukozesa public not interest atwale ettaka ly'Owino weerere nkiddamu Museveni doesn't want to pay the right ownership, the right owner of Owino market. He wants to use the public interest note to own that land via KCCA and HAM plus others. Nebile bitu byogera nga mwesonga gwa nagamba. Kuotukira nanyi nitaka atu yagalo mufiro mujeko ettaka litwale. Okitegera? Bine bitu byogera nga mwono zati byakusaga. Kati kansoke mbabulire. Akatale olujja lw'Owino lwokalwaka wamu yazimba wali saidi. Lwalukozesa abantu basukka. Ekitono nnyo 15 olujja lw'Owino. Where are they right now? They are not to be seen. Nga almost 70% bali baganda. 70% bali baganda. Where are they? Tebaliwo. Ogwo omwana gokka ogwa sente bali ku ddembe ogw'ekijjukizo okuva gye gutandikira wano okafumba mu Kasalodi okutuuka eri ku luguudo lwa gundi lwa Sakoba. Not Sakoba ne? Erinnya ligenze. Oluguudo lw'okubulogomolo. Lwoka jukira eyo gye badde basalira endibota. Abasala endibota ezengo ye ezengate ekitonyo kubadde gukozesa abantu abasukka mu 13. Where are they right now? They are nowhere to be seen. Owino market okuva ku buloko gyetandikirako madyeko eri mu Kalitunsi ekitono ennyo eteeka okubanga erina abantu abakoleramu abasukka omutwalo gumu. So n'abantu bano omutwalo gumu oyagala gujjamu nagwo gu displacing guba gugenda kukolera luddawa tewali. That's what we call economic genocide against Baganda. Abantu bakolera mu Owino 70% bonna indigenous Baganda bagenda kulaga luddawa. Abantu bano balina abaana, balina abazzukulu, balina looni, basingayo amayumba gaabwe, abo bajja ekyokulya n'ekyokunywa. Nkubaliddeko ekitu nkugambye mutwalo bayinza kuba nga basukkamu just for round figure. Bagenda. From there, kanamujja kasada kuzomu ziri 2 ogw'12 bw'avaana agenda Nakasero. Bw'omanyi ng'okolera Nakasero market very soon bw'owulira nga Kampala State Council sinika amannyo ng'ega simanyi akatale sort of simanyi senga afaananye kojja senga afaananye taata manya yebukyagala kituufu Nakasero market mwe muddako very soon public not interest ejja nga Museveni ayagala akatale ako bajja bagenda kali developing ekiraba mu kali developing nga bakotutte abakolera Nakasero ono lumbi mbategeeza obadde oyambala ndawe ye muteekako ey'okubiri bwe bava nakivu bwe bajja bwe mu Owino bajja Nakasero ekyo kibagambye jagade kibaga mu budde bukyali mwetegereze ngo budde bukyali bwe mba mulina ssente nga musobola zifuna mugende mu KCCA mugule ettaka eryo ng'obudde bukyali muli owning nakano kalowoozo ngenda kusaba abantu abakolera mu Owino mwenna mukuba olukuŋŋaana munoonyera ndiroodi wammwe nannyini ettaka eryo ababulire ssente mmeka zayagala mugende mu banka abawe ebyapa mubisinga ebyapa ebyo mu banka mugule ettaka eryo ye only solution kubanga Museveni ku information gender source tayagala kusasula family yambu amajjankinzi bananyiri ettaka eryo ayagala kukozesa public interest note atwale ettaka eryo nti gavumenti ye lyagala ti gavumenti yagala tekisobola kukola ki tesobola kukitwala kati bwewadda ogugano gange ettaka eryo lya Buganda nerina loyal family gye lirimu kati Museveni ye ayagala kulitwala ku kifuba kubanga bambe tayagala basasula information jakujja kusende full information njagadde bategeeza kati gwakolere Nakasero jajjanga nenda bugisimu fungize either kendeza capital never soon mujagala mbuye musezi oba ni nesabo akataleke Nakasero ba Museveni ajja bakagala very soon bajja bavairo bajjaawo bwamala okujja wakasaloke Nakasero Museveni nefe bajja kuba owning Kampala as a city 70% ejja kuba bilonga ku family nchiddamu Museveni bw'atwala Owino n'atwala Nakasero kubanga Kiseka market yagitwala yonna lwakuba temunakitegeera ye ne family bajja kuba owning Kampala ekibuga 70% properties in land abe Nakasero nga nabugisimu fungize mutuule mugende mulumbe KCCA mugule ettaka eryo banka zijja bawa ssente musinge ebyapa abo Owino mbagambye mutuuze olukuŋŋaana vo mwange munoonyera ndiroodi wammwe oba ndiroodi wananyira ettaka eryo ekyapa akirina Museveni ayagala twali abwerere mumubuuze sente mmeka zayagala mugende mu banka musinge ekyapa ky'Owino mugule bwe munaddaawo simanyi Yesu Kristo bw'anadda okuva e Bethlehem
bwe bava ku mwalo ogwo ekiddako mujja kikwasako emikono 10 bwe ntemwe byogera ekyo kibabuulidde kinjagadde batemyako mutegedde bulungi nnyo ekirala mu economic genocide egenda maaso mu Uganda ekyabadde ekisolo saba briefings bulungi kansokemba briefing simwe mukaba Abaganda basoga abanyola batolo nedda n'abasajja abanyarwanda bali ekisolo Museveni abonyeza bali kandi bavire kontono ensonga lwaki Museveni bamukubya akalulu ekisolo n'enkoona n'enywa Saves Mawete Museveni yagenda ekisolo olunaku lumu ng'akalulu tekannabeerawo n'atuukayo nga economic activities eziri ekisolo balimya amatooke balimya obumonde balunze ente batunda amata era nga bazimbye Museveni bw'atuuka naga bana bantu sente bazijja nga bagaggawadde nga bwe ntera obbagamba wano nti okwesoma si kirungi abali mu meeting ne batandika ffe tutunda amata ne tulima ebitooke ne tulima ebijumba ne tutunda amata ne tutunga esente ne tuzimba ennyumba tuli bagagga abagamba mufune esente nti ye n'asindika ttiimu ye okuva Minister of Agriculture n'emukolera kye tuyita research n'emuleetera report nti ekituufu kiri nti ab'ekisolo babeesinze ku bulimi na bulunzi n'okutunda amata kati mu report gye baamuwa buli gwe baabuuzanga ebitooke bino bitwala luddawa nti tufuna ssente ebitooke tubitunda Buganda gye tufuna ssente nti ate amata n'amata tugatunda Bugande nago gye tugatunda nti ye nti okay naye ekisolo erya banyarwanda abafuka bannayuganda Museveni kye yakola under Minister of Agriculture ne bamafia be nga batandika okuyingizawo system y'okugaba ebigimusa eddagala ly'okufuuyira naye kye yakola yalinamu abantu be particularly abasurvivinga tebabawa bigimusa tebabawa ddagala lyakufuuyira era ensuku zaabwe zikyaliwo abo ababe ba agenti abasigadde bonna baloko ensuku zaabwe zaafa ente zaabwe zaafa amata n'agasala ebbeeyi ne baddayo ku ground zero wayita akaseera mpawe kaaga nebeerayo abalinga nze naye nga bali kugula tebasobola kujja social media ne batambuza olugambo ensi nekimanya nti gwe tubadde tuyita comrade ate bino byatukola ne bamala nga katumulinde kyekyamukubiza akalulu ebitundu 8 ku buli 100 babakubya akalulu n'okuya bakubya akalulu naye nga bagambye wali mu kalowoozo kembaga nga mu video etandika bateeka bakandidate banabona nga ba NRM kati ne bamukuba nga talina bululu babuwa independent nga ani kyakozesa kati ekyamukubisa akalulu mu kisolo economic genocide gye bakolako ne bamugamba katukulageko kati ate siwoka newala nza butegedde amanyi nti nandibadde obudde bugenze kandi abe kulwokutaano nyinza okutama amasimu njagala bekisolo bakonfirm information gye mbadde mujja kutegeera mbadde muza ati abikola Baganda bokka it's on record Museveni doesn't want people he doesn't want rich people he fear rich people because he knows that the people who supported him during his trying moments in 1980s they were Baganda they were eroded with the money and the properties. So he knows whoever want to outseat him in power, he will use the same mechanism or use those people who have money at their accounts or at their disposal to support the struggle to outseat him. So whoever owns the money in Uganda, you are going to face the consequences because Museveni fear rich people. Bino temugenda bijja ku TV zewa muzima sinzi ndako okulimya kati kuliko alioni skini sibe bamukutte propaganda n'abali ku social media batalina kyakulya bamukutte bwe na kino kanti kutegeeza kitegeere manya omuntu mujja kitegeera basinga obungi tosanga nga omuntu ng'ali mu bbala akutte eccupa eya bbiyo be ya soda be ya wayini ng'ali mu kusanyuka n'akuloozesa nti ali bulungi. Never put it in your mind. Nkiddamu omuntu tomusanga nga mu bbala wembiduula ng'akutte eccupa ey'omwenge oba asanyuka n'olowooza nti ali bulungi. No. Those people have a lot of problems. Ekibanywesa omwenge bizibu baagala kwejja ku yakulaga nti is happen ne bw'amala omwenge ogumuggwako mu buuzo waaye olinawo ku ssente osula luddawa olinawo kaki ojja kudduka emisiri n'esiripu ojja zikusangira gy'olaga kati ekyo Museveni kyeyakuteerawo oba basanze mu diaspora nga bali mu kuzina amazina bali mu disco. Please genda okole
kola ebintu bibikugasa wekulaakulanye va ku bantu bosa simanyi white party simanyi bichi simanyi nyegenyege bichi baline muntu aline emirimu ng'okola oba weekozesa oba kozesa ng'olina obubbi tosobola kubeera mu party 24/7 nga bwe kiri mu Uganda ekyo nkikubuulira Muganda agenda okole setting a future y'abaana bo gwolaba nga ali mu embarrassment party balina bizibu batwala mu bbala okubajjako ebizibu oyo agenda okuva nga spendize emitwalo 2 ejja bio wajja wayini nga landlord yatudde dda wali asitani bwati amulinda bayingira sawa 18 nga bwe ziwera 12 amakinga sure nti adduka mu apartment nga landlord tannajja kati kyekifana kibakolozesa kyensi eri bulungi ensi teri bulungi abantu bali mbizibu oba oli mu diaspora simetu gende mu kipya sime mu kikadde that is a total nonsense abantu abalina emirimu tebalina budde bugenda mu disco abantu abaikosa tebalina budde bugenda mu disco no more invitation sime birthday jaga muganda ngo nosonyi wonandi badde sina budde buli lwala omuntu nga party animal is nothing buli lwala omuntu nga party animal 24/7 talina kyalina tebakulya sente era bwe zibabula ne basanga abakoze otandika kolima kugenda kuloga kutandika kuyingira mu malogo nga baloga abalina obudde obukola ekyo kiba nakyo kinonyerezeeko ojja kitegeera nga nfundikira tosobolanga okoze essaawa 8 oba oli mu diaspora n'ogenda obere mu bbala essaawa 8 ng'enkyo ogenda kukola ku mulimu gwani omuzungu ajja kugoba nga nina bwe gisimufungize kano kanfundikire nako ensonga lwaki Museveni afuze nnyo bannayuganda n'okubatta enfuga n'okubatta mu nzita ekyeyononero akatala tulina kangi bannayuganda tulina bubbalubu obutwakira bungi nnyo n'obutamanya bungi nkiddamu ensonga lwaki Museveni atufuze emyaka gino tufiirako bannayuganda tulina obutamanya n'akatala tulina kangi nnyo oba kye tuyita urban excitement ate twagala nnyo ebintu by'obwereere kyekisinga okuleeta obuzibu oli akyagenda ku pate najja n'akaveera atekemu omuceere oba nagwira soda wechupa bia nga nemmere emulwanya ku mikolo gosubira Museveni alina sera his disposal okuziwa abantu abanakubyafula banakubagenda bakola ki alina bakola ekyo kati kandi kuvira kuntono very soon or later bujinga planning kudduka kubinyuka mu nsuwa naye akimanyi waliwo akakadde emitwalo gy'abantu egimbanja sente eza Pentagon waliwo emitwalo 5 gy'abantu bakakadde akabanja bujingo sente za Pentagon tamanyi butya bwagenda bannyonnyola kintu kino kitwale nti nze nkyogedde eno ideology yange oba assumption yange teri mu public domain nkiddamu eno ndowooza yange nganze teri mu public domain era njagala gitwale nti eno ndowooza yange nganze okusinzira ku byemmanyi n'experience gyenfuje mu nkola ya Museveni 1 bwabanga alina abantu abasukka mu kakadde oba emitwalo 5 nga basasula billions of millions okuzimba Pentagon atagizimba tulaya abasumba bangi nnyo in their beginning nga balina project zebabbiramu abantu kusimba Apple omuceere okuleeta amafuta ag'enjawulo simanyi gaki ne bagabaguza ne bafuna sente lwaki ku last moment nga church ene collapsinga omwami ono azze n'agaba soda kubwerere ate nga brand size brand eziri recognized mu Uganda. What if soda oil ali contaminated nga buli muntu agenda omunywa from there and then agenda ofuna complications after nga apulaninga kendeza ku namba y'abantu abandi badde baganginga apo mu banja eyo ndowooza yange era I reserve my comment about that just nkuwa ndowooza yange ngabe cyari mu State House Museveni bakikoze kuba mu 1996 ngategeka pate after pate mu State House nenga buli suwani zawera ka abantu emmere ziri marketing zine suwani abagenyi group weti balina okulira ku suwani ngolukutera ke emmere obutongera activated nkuwa kusinzira ku history ne research bwenna mu intelligence ne information jenga talinga
kuba ekyo Museveni abadde akikola nyuma kati akyakikola anti we nakikuba era abantu abamata bakyagenda kulya mmere mu State House ebadibirira ekyo Museveni kuli kuno kimanyi bulungi nnyo. Bwana agaba soda nga ali mitwalo 5 egy'abantu abamunywedde. Buli yanywedde soda yote emyezi 6. Iwaga gunde tukyamula gundi yafuna kansa gundi yafuna ki. Mugenda funa amanya gajo gangi hapo kubanja omusajja oyo. Remember, ono musajja si munna Uganda, musajja munyarwanda. Any time from now apulaninga kudduka. Mujja kajjayo. Bujinga apulaninga kugumala mune agenda kugumala mwatya. Nkidamu no assumption yange oba comment yange newe every time mugenda kugamba lumbu yengena kuzo mwezi 2 omwezi ogwe12 yagamba nti Bujingo soda bwe yawadde abantu agenda baletera akabasajja bujja katonga akendeze namba y'abantu bagenda omubanja. Bujingo akola ne nabaga yo superstar state agent mafia semwayi nabaga etunda na biscuiti erine eddagala erigemwa erigema abantu erine ebyokunywa erine ebintu byetabula bande kati kino kyange naye mujja kajjayo n'ekyo kibagambiddewo mukitegeereyo soda go baba wadde bagenda kendeeze namba yammwe mujja kumpulira akuwa soda abwerere nga sente wamukoledde ki akwebaza ki gwali mu church tunulira abantu bali mu church musebera emyaka 10 bebasaba emyaka 10 bakyaliwo kufrokuta ngenda kujja ne genocide ndaje mutamanyi ebyo plannings em ngenda kujja ne genocide yo plannings and Museveni is willing to do it kati mbabulidde yabo Jingo buli muntu webereremu ekisigadde nzo gwemba nkokoze oli tusagala ate banange omusajja atugabigamu tutano no problem mujja kulya kansa ngati ate kansa wa Bujingo ajja kulumira mu budget level 3 oba grade 3 level 3 budget level 3 oba level 4 oba level 3 wajja kusimbuka mujja muwulira ajja kusimbukira mu level 3 ebyo na byakoleddwa ku Semwayi bulungi nnyo soda yavudde ku Semwayi ngamazo mujja mu factory bamujje ngamuteeka mabotekamu kati mujja kitegeera ekyaga enkoko lwaki enywa amazzi netafuka mujja kitegeera ekisooka mulina obutaala mwagala nnyo okulya nkuzibwa mwagala nnyo ebyobwerere oli si mwana wa nnyoko mwana wa Banyarwanda kuba yajja mukulu nga Bombozi akuli bamuzala mu Uganda nabo buli kitaawe ijali n'ennyina emwaka gumwe kitinga bakatta Richard Muganda we yajja nga ava Rwanda kati abakwagaza ki mwe video was soka bangenda jonona mukawa bakumye Mr. President whenever you are, please be alert. May God bless you and stay safe. Muve ku diversion ya Alien Skin mu sharing message ya November video ngenda ka postinga mukajjeko mukatambuze muve ku biri eri badde mbabulide ku charge sheet twachoko ebadde soka kubera ko mada lwachi mada teriko kuliko assault ngenda kupostinga video abakulembeze bali bakabira amaziga na buli mu yakabidde mutambuze muve mu diversion mukawa 10 ampera buli gwala bayononeka muntu alire twagala kendeza ku namba y'abasiru wabasiru bangi nnyo kubange yawukana ku mugendo yefuka kasa mukabo bankomire video wedde buli mwatambule mirembe ebyange bibitiwe mbikola mweraba